Mbabuuzaako mwenna abakyekumidde ku media ne Devcom promoter ali mu kamera yonze Muzeeyi Masembe. Olunaku lwa leero program gye okukola ya nyiike tufiiriddwako mu entertainment ab'Emakindye. Ono akuba ali ggulu katuule kyatugamba. Anko wangi obadde onkubira ku poliisi muvuddeyo ate bageze kubajjako statement kati muli mu ddwaliro kati enteekateeka ziiziti omulambo gujjira munyonyi gujjira wansi akubiri nkubuulira enteekateeka zireba ekitiibwa onalivu si tonsirikira ngenda yo mwana Bashiri baddaage oyo Bashiri banga amaze emyezi 2 yapangisa naye ennyumba ate ani yawasaayo Mugema yabadde alinayo omukazi yali yawasaayo Bashiri yaŋŋambye era audio yongiina ngenda gikufuwadingira ogiwa abantu nga Mugema nga Bashiri agamba kati namwandu agenda kujazike oweeri ndowooza wateekeddwa okujja sooka obuuze ku bantu Devcom. So mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo muzeeyi ono twalinga tukola ffenna edda nga tukyalina kyano yaffe eri okweya enene we yakomawo n'angoba ekomyewo wakayitawo myezi emeka naye nga woomanye era waliwo ekitugase so amawulire si gasanyu okutwalizaamu ekituufu okusinziira ku bigenda bye tugenda okwogerako amawulire si malungi ensonga ya muganda waffe Mugema okuba nti atuvudde ku maaso yafudde ekiro ekikeesa ku lunaku olwokubiri. Omuntu osobola omusiigira atamanyi David Mugema? Daudi Mugema yayina akayimba ke yayimba ke bayita Katonda w'omunaku teyeebaka. Ke kayimba ke akasiba okumutunda ennyo. Daudi Mugema yayimbirako mu Clean Production yali ekulemberwa Haji Aruna Mubiru kati eyasaanawo omwali Kazibwe Kapo Mary Bata Stabu wa Natoro Charles Sekyewa oba ne Fred Seremba ne Kemisera Adam Mulwana towa kwa balabala naye mugenzi sawa ya leero ne abimba ali mu bangi kuli production ya kuli ajaluma ne ku 7 sibe bagisooka awo begatta bwegasi bazizi awo begatta so kuli production yegattako ne Vision Heroes ekulemberwa Samasi yaswalukaga mulumba dduka ekibabu meya w'Ekyengera ono kigambwa mbu yaluga Mugema mbu kadde mu bulungi abantu bakwata obubi ono bigambibwa nti mbu okusiza ku bigambo bya Mugema byayogera ti meya yamuloga binavaayo nzate n'empakanya interview y'omugenzi gye yasembayo okukola okutunula mu kamera yagamba meya Mathias Walukaga meya w'Ekyengera yamuloga ekitali kituufu kubanze nakiwakanya olw'ensonga nasinzira ku butambi Mugema bwe yajjanga akola basabo ne banyonja kubategeeza nti omufuta omwogerwako kintu kibi naye tekitugana kwogera ate mazima kusiza kwa batambula bibadde nga bibeerawo Mugema ono story yatandika tutandika mpolampola David Mugema ajja atya mu industry y'okuyimba Mugema simumanyi nnyo naye kyemmanyi nti Mugema w'Ekyotera era yali avuga pikipiki yali avuga pikipiki tumuza Kyotera ku kyalwa bakiyita kalagala focus kalagala wamuzaala era nga mukadde amuzaala maama gyali ekwegezi kyamukubira enseko maama munamutteke era ndowooza ne omwezi ogwo oguwedde nali lwamaggweyo naye ngenza okukola nentwako mu kyolo kyawo ne baŋŋamba nti mba Mugema bwayo oba muganda we oba mwana waliwo eyafaayo naye saatuuka kuba saatuuka saagenda kuziika nkufuna kati Mugema yapangapanga ndoza obulamu ng'omutenda wapanga najja e Kampala kuba nze Mugema ntandika okwogera ne Mugema nga tusinkanye Kampala ne tunyumyanyumyamu awo tugenda okwekanga nga bala tuli baana nzaalwa y'e Masaka ne tukonekita eno twasisinkana ku kyeyo gwe omusanga ng'atandise okubaawo endongo
namusanga alina akayimba bali bakayita Mugema naleka okumulaba nga ali mu kibira bali bakiyita Tiger. Kyali mu Pedro Matovu, kyali mu annange nye mwana linnerabidde nga bayimba wa mitandao ku PTC. Ndoze emyaka asinga 10 emabega. Nkufuna Tiger kyali ky'abantu basatu oba yagenda South Africa. Nenga yasooka ku AY wano waggulu kati Jackies ya mwami Lule yali AY bayiyiza obulamu bomu basooka okujja mu talent ezaali abaana abayimbanga mu talent search. Kitegeeza Mugema ayingidde endongo ng'omulaba. Era omu ku baamuyisaawo yali mwami Mitanda yakola ebbaala wano yava Salama bagiyita Giovanni Zavis Pataya eri wano Bulenga Bujuuko yojo wangambye mbusimaye bulwa Sande tula ku mukeeka bulwa Sande tula ku mukeeka oli Tiger bali Pedro nani ya Mugema yali Tiger yali Pedro Matovu Mugema waliwo n'omulala bali bamuyita bali basatu abali bakitwala ekibiina kati mitando oyo ku AY oyo abaana abamu kube yalonda yali Mugema yali omu ku bo. Nkufuna ne batandika okuyimba mpola mpola na mitanda nakola PTC Salama Mugema nga wali nga bajja ne bayimba wano bakola Tiger yaabwe kimanyi omuvubuka oyo mulala like yagenda South Africa oyo munnaabwe yayimbanga nga Seruga bonna ng'ebaali aliwo wadde Omugema ne Pedro Matovu bebadde bakyali mu nsi. Pedro Matovu mutabani wa Namulanda Mamuzeyi Namulanda. Pedro Matovu mama wa muzaala bamuyita omukyala Kezia Nambi yayimba kino kigambo kya lulimi ekyanemesa omulenzi omutuufu nandifunye omutafuta naye ogwo guba mukwano nabaki kati ndi wano just like twajja mu music oli mutoyo ndi mukulu nange naye najja mu music ne mufollowing ne mwagala kati Kezia Nambi omu kwakyala bali basinga okuyimba ennyo olimba ndumanyi ne nanyiniro mbalesimu bamuyita mukyala Kezia Nambi yazaala Pedro Matovu. Pedro Matovu yayimbirako ew'omugenzi Pastor Yiga nakuba akayimba bali bakayita katuntumuka nnyo bali bakayita yakuba nnyo ennanga laavu tegulwa kasasiro simanyi olisanga mumeya waayo gisange ku luguudo kale kayimba kalungi nnyo bayiza amanyi nnyo okuyimba Pedro Matovu. Nkufuna kati Mugema Tiger neesaanawo najja ndoza mu kulimu oyo ava eri yasala busazi paka mu kulimu aji nga amaze okukola ekibiina era mu kulimu awo Mugema yawandikireko ne Kajaluna ennyimba oba bbiri. Mugema yali muwandiisi mulungi. Netubeerawo n'akola lonchi ku kalenda eya ndio wali baluyita bagiyitaani bannange lonchi sijijjukira naye kyenjukira neero kimanyi yali awo era nsaba Mungu ansonyiwe ku kyengenda okwogera engeri gye bayogedde mbu omufole bamwogerako kibi lonchi eyo saasasulwa lonchi ya 2016 yiga 2016 awo kalenda era ng'omugenyi omukulu yali Haji Haruna Kasolo Kyeyune Minister Microfinance ow'ekyotera era Mugema ono ye yasinga okuleeta Haji Haruna Kasolo mu byabayimbi mu ndongo n'essere zonna ezabbibwa Haji Kasolo zibamubbako yali Mugema kuba Mugema ayiye atetenkanya obulamu lonchi eyo twali kalenda awo Minisita Kasolo n'amwongerayo obudde bwali buweddeko n'ayimba bulungi nnyo extra zaali zigenda Kyotera ewaabwe gye bamuzaala ne tukkirira ekyotera abayimbi ne batajja abantu ne beekyanga era nkakasa story nagikolako ewuwo engeri takyajjukira nagikolako dde ewuwo story ya Shee ya Mugema naye muno mwegattire ennyo toyinza kubanga obijjukira tutuuseyo tutya
ati njakulaga tukoyogera naye ebyafaayo jabyogera Allah wali bageze nga nza kusoose bajja kuleeta kyegeza okugamba abalabi media nti byendi mugamba muganda wange muzeeyi story najikola dda ku channel ye eri bagende baginoonye bagende baginoonye abayimbi ne bagaana okujja Haji Haruna Kyeyune Kasolo Minister Microfinance n'agenda ku stage n'abagamba ono omwana nzala yaffe ya wano temulwana ne tugenda kuteekateeka sho enabezzeeko mujje muyingirire bwereere yenkolagana ye n'abayimbi yali etya enkolagana ye n'abayimbi ng'ebagamba nti omufuta ayogerwako kintu kibi tujja kwogera tubikkabikkako neera ekibi tekyogerwako enkolokolo simmere mugaba takolaganika naye kyovola abamu tebagenda ekyobutagenda oyinza butakirina kubanga abayimbi bababbize ate n'amaanyi go anti amaanyi go tuweeyinga maanyi tuweeyinga maanyi tosobola kujja wano Haruna Mubiru n'omutwala ekyotera ateekeddwa okubanga mukwano gwo nnyo nkufuna so lonki wetakolebwa abantu tebeekyangula okuba Kasolo yali ayogedde neteteekateeka olunaku olulala era awo embasa erabidde omukulu kwefulukuta yali MC akola ku CBS FM gwe baakakyusa ono w'amatu amanene bamuziza ku 12 paka nya bamuziza ku 12 yeerabidde alamu yagenza okudda enguluga alamu ate abali arokingira ku ssaawa nya kwefunkula biddeko ebinene yateze alamu nekuba nga yeebasi kyava kikigagaluza nagenda kugizaayo azukuse ku mmeka bagenda kugoba omukulu oyo oba yagiyita yakuzanya CBS yakwemolerako kaakati sijja kulwisaayo olunaku nga lutuuka olwa show yali ey'obwereere ng'opoozinzeemu awo anti ndabye Lydia annyumira nnyo nga bakwata essimu nga bakubira omukulu Mugema kozi bakamubba bamubba naye baaba mbw'omubbi buli kimu yamugaba ateekaawo genda bwaye embuya yamuyitako ng'amugamba nti ati teekaawo oyo gw'omuleka yamusanga mu nayiti ale Lydia olimba watulimba ebintu byetulabirako ddala naye abayimbi bambi babeerawo Lydia nabaagala abayimbi babeerawo Lydia bamusindikira mobile money kumukubira owayo oli bulungi tebakulidde azifu bagenda kujja batunga ebo oli weyayise yabayimbi yera tebakwata kawaii na Lydia simu yangu wajajja lumu story ya Lydia oyo ebyafaayo bye shonga etuuka nga bakubira Mugema okujja okuyimba nkufuna Mugema kyava abuuza minisita ani ampa amafuta lindako minisita akitegese show ya bwereere buli kimu kya minisita nanyini show n'asaba amafuta era awo bwe baava obutakkaanya bwe ne Mugema na manyi Kasolo oyo alinamu entondo eza ddala alina ssene ye alina entondo wakwegendereza nkufuna kakati ne tubeerawo nkyatambula nakola lonki endala ku papaazi wano yagenda oba minisita amusindikira ayi awo binnyo betujja okwogera tubiveeko ebyo tubuukewo lwakuba nti ababyagala ebyo ku media kwebiri naye ndowooza eri enkadde tebiri kweno empya biri kweno kuba media storage gyeri yonna nagikola nga we yali nakola endala ku papaazi awo eyo gye saasasulwa nange kuba nali mukolera siddi nakola extra zaali kyengera kyabanja era nze namusonyiwa kulo nze afudde agenza okufa nga namusonyiwa nkufuna kati Mugema wakati nga tugenda mu 21 mu byobufuzi awo bitandise okunyinyiitira Mugema yafunye akayimba baali bakayita muzeeyi wummula okaddiye bwemba seerabidde bajja kakebera ku YouTube gye kali akayimba ako kekamutwala eggulu kakolebwa producer Jona olina gy'olaga nedda sebo nkuvuze CPD amatike mbitematema mu bwangungu ne Lydia akole kuba olina gy'olaga Mugema wakola akayimba ako mbadde meyegwedde ebiko oli ajjidde Haruna Mubiru nekinyirira oba kinyankole ebadde okiyita ki naye kalibalo bakumusanga ogwe ng'akyali kubugedde wandikakasizza so Mugema wakola akayimba muzeeyi wummula oba tongambye naso ya Moze ojja kujinziga mu maaso muzeeyi wummula kakola producer Jona
nga babakwata ne Jona producer n'omuyimbi nga babakwata ani mbu gavumenti nkufuna nga abatwala mbu ekireka Mugema we yavaayo kuba balwayo ko yavaayo nalaniko okuba nga asiibwa ekigere kati mu bufunze awo obulwadde bwa Mugema bwe butandikira era ye mu bigambo bye yagamba mbu yateeka ebigere mu bbaafu ebyalimu eddagala ng'agamba nti gavumenti yamukuba eddagala eryo mu bigambo ebyo si byange era vidiyo zitambula bamukwata ne bamuteeka mu bbaafu amazzi mbu galimu ebyovuyovu ngamukuba mbu eddagala ku bigambo bya Mugema si bibyo abagabo yagadde ku mufu ekigambo twagamba nzisaze ku mufu ekigambo era ebbanga eryetula Mugema abantu batandika okwogera nti ttalo era omu bwe twali tulina omusawo Nakinku yali mwami Yiga kanso agenda okwesimbawo emakindye n'alika kasambu ttalo era ng'ajjira ku kibiira kya mwami Mamadi Nsereko n'akwata Mugema n'amukunguza n'abaako gy'amutwala Mukasaka ku Nsaasi era bwe watuuka eyo ne bagamba Mugema ebigambo bino ebiriwa nti ettalo lino bali kubamu empiso okuzzaako emabega katini omugenzi Adamu Mulwana naye yalwala bagambako baali bamuloze era kanso y'omu n'amukunguza n'abaako gy'amutwala mu basi so era gye yatwala omugenzi Adamu sijja kulimba alabika alina abasawo banjawulo okubanga alina omu kati Mugema waavaayo ekigere ne kyeyongerera ddala olwo okugenda eno okumugamba mbu ettalo baali kubamu empiso nga maze ogenda eggulu tanagenda kyola nakubuuza nti olina gy'olaga sirina taata kuba kyemmanyi nakuyise tujje tukole nga bye tugenda okukola mbimanyi okujja nga yatukyuse gwe obinyumize nakyo kisoboka nanyumya besimanyi kankunye ati oba no eggulu bamukolayo ki kati Mugema obulwadde bweyongera basonzesoze ku ssente awo ssente ziganye nga Yiga amaze omujja eri Yiga wa mujja eri Mugema ndowooza naye alabika manyi alinamu empaka naye yanoonyako ewalala nebigaana ekigere nekizimbira ddala Mugema kyava agenda eggulu byate byavuddeko dda Mugema wagenda eggulu ng'asooka asumbuwa Jeno ng'amusumbuwa naye Mugema nga nabagenda ggulu ku byekigere yali yagendayo kodda eggulu nga mulamu bwe bamuwa ssente okukola saluuni wano ku Salama Road Mugema twasituka abantu 78 waliko nga tanabafuna kigere nga mulamu tteke ne tugenda eggulu nga Mugema yatukulembedde kati nkuzizaawo kati ni mabega kubanga bajja gamba byajja tabimanyi ateeka tabyozza biri ne tugenda eggulu bo bagoberera emboozi watuuka eggulu Jeno n'atulema okulaba watulema okulaba Mugema n'atuwa idea kakasemba sebede ne kanso yaliko Mugema n'atuwa idea wetulaba Jeno ng'afubuka mu barracks twewe mu luguudo tuwanike emikono olagenda tukuba amasasi oba yayogera na musirikale yamuwa ekigambo ekyo kyesaamanya naye mbenjukira abaaliko kwaliko nze kwaliko Sewa kwaliko Aida Mugga kwaliko Aida Mugga teyaliko kwaliko Elio Disk kitegeeza abantu bane bagamba olimba be babajuliza abaaliwo naddala Elio Disk ono wampeeka ono akola akalo kaddeko omutima yiga bakayita bakafa baali bakayita akeru tekannafa akali akoleddeko omutima okamanyi eyo izo butakamanya nga kamera zakulaba ate wayiriza bakayitani simanyi linnya lyako wuli akamanyi mbulakisi ne twali bangi ku kyoma babudumulasi bonna kakati Mugema leeta plan wetutuuka eggulu gira tumaze okumulaba Mugema gyatugamba omusajja afuluma mu barracks naye tuyimire ffenna mu luguudo tebagenda tukuba amasasi kyekyafayo kinasinga okumanya ku Mugema nti muzira gye naaba afuluma esooka efuluma eyokubiri nga twayiwa mu luguudo beya mwenna mwakkiriza amagezi kakati eri yali egenze nekyuka nesooka kulabira abantu bayingira ensiko kati Nakiisi oyo ne Eriyo
wasigalawo abantu ndoozanga ku luguudo nga bawanise eri n'ekyuka nedda ne bajjako bati sooka tukujjukira awo twali waliwo ekisaawe sooka tuyingire ekisaawe ffenna n'ebitooke olwo Mugema waali ne ba Erio benasooka okulaba baali basigadde Omugema yasigalawo ne Erio n'oyo mwana Kisi benzijukirako kati eriweeko abasirikale babuuseeko tewali kye baakola kati Jeno yavaamu mangu naga mubaleke kane tudda kyava abaali badduse mwadda tebagenda wala nnyo kyava atugamba mu ekyo kyemukoze okuwamba namba 2 w'eggwanga mwagala ki Mugema omwogezi waffe ng'ayogera yali omwogezi ate yali atukulembera yali tiimu liida Abdulmulasi ng'olwaliwa yayiseemu dda Mugema nye Abdulmulasi yali kati ngenda kuleba Abdulmulasi ng'egye bajjamu Mugema ng'annyonnyola omukulu ng'alagira tugende twebake tujja kumulaba enkya ng'amugala enjala emuluma ng'asoba tutera akadde ku ssimu nga tugamba mukole lisiti tukola lisiti ey'okumulaba enkeera tukoze lisiti abantu 78 twakola lisiti abantu 18 mu kifo mwali 78 abaali abatuufu katologano bayiga tubawandiikira Kampala bajingi ba focus mbowaye mujje tubaterako Kampala ba Abdulmulasi bayida muggo olwo akubira bayibadde babawandiika wawandiika nga ali enamba y'essimu n'amannyo nga sebasa ku ssimu kati omusajja okumanya oyo Jeno mugezi nnyo watuuka mu meeting n'atuula n'atutunuulira naga muli bameka yaga how many are there ko Mugema twagala kwogera Luganda era mu byafaayo Jeno tewali muntu yali amukaluubiriza nga Mugema nawo nja kukubuulirawo kati Jeno ng'akola olupapula bw'ati ng'atunuulira n'omukulu Jingu yaliwo ku olwo kaakati Jeno ng'agamba wano omuntu alina emyaka 5 asituke twalina omu yasituka 45 situka tewali 4 situka wasituka nga basatu 35 situka 3 25 2 pa 18 musituke kumbe ye wano yalinga ali mu kugatta fuje tutategeera kyava tubuuza abala baliwa naga mudemu kwa liste na wano mulaga muli 7 tukali liste mulaga erika abantu 10 Mugema nganyonyola nga tuve eggulu yabi mu bimpimpi nga tukomawo wano Mugema ng'akola ekibiina baali bakiyita singa ekibiina upcoming sita singa azoba nekyaliko upcoming ba upcoming abimbi abajja ng'era mulimu abasiika chapati Mugema yali upcoming mulimu abasiika chapati mulimu abookya enkoko mulimu abasaaluuni kwe kupangisa amaduuka gali wali eri ku Moonlight Moonlight dakupa simanyi ndaba nga sitolinza okuwanvuwa ennyo bagyetaaga olowooza oli ku bwanga tematemako ebitwasaze amaduuka ago ku Moonlight ago fe twagasookako Mugema bamusindika ewa mu Juni atuwe milioni 2 mu Amerika anti Mugema agenza okufa atawanyiza salimu sale kyobo manye ebbanga lyonna na lyonna naye katubiko already twabikola ddeeri tubireke wano tutematema mboozi Mugema basindika ba auditor bajja batukebere oba tulina office twabatwala wakayembe office yamu kati Mugema amusindike wa Mujunyi ng'alina yigo oyo ne sewa tukoze ekibiina olwo ne Aida Muggo ne Aizoni TV bebagezi baffe balimu abaasoma mayika sewa kayivu ne yigo oyo nga Mujunyi bagamba Mugema tuyasobola kukuwa milioni 5 mu myezi mukaaga tukwongereyo 5 tugere kutuganya milioni nga Mugema tagaana ng'ayagala mmeka ng'azaagaza 25 ngaddayo eggulu Mugema oyo yavumako Mujunyi yavumako okero era lumu njukira Mugema yali atudde eggulu Jeno yali ali mu kwogera namuga tukoyo tusombuka nawo tuteeka basajja aboogera oluzungu wano twabikoowa Mugema Jeno namubuuza Mugema okujja wano saakuyitako Mugema wali omumanyi ennyimba zange Jeno ng'amugana naye simanyi ennyimba yadde no nga natya mundu ziri awo
Mugema yogeranga maaso ga Salimu Said abasirikale n'abagamba mumuleka ayogere. Yalumya mugamba naye Mugema obona bandi mutabani wo oba tuwa ssente tuwe. Mugema yogeranga ebigambo maaso ga Jeno n'ogamba Mukama Katonda. Olwo mwenga temutyamu musajja we yeekyangira kaakati ekyasembayo bapanze okupangisaawo mugabamu emiliyoni 5 azigaana Abdulmulasa akola ekibiina ky'abenjala yeeyawula abo batandise okweyawula mukaawo nange nenvaayo nga nda sente zijja. Abdulmulasa akola ekibiina ekyenjala. Abdulmulasa akola empapula ze era ng'omugezi yeeyiga bazikoze nga yiga buli Abdulmulasa wali emiliyoni ameka 5. Abdulmulasa ng'agenda ateekayo empapula ze nga bali bamugamba ono sayininga emiliyoni ameka 5 naye otwala ameka 10 Abdulmulasa lwaki mumpa ssente ze nyingi mumpaaga 2 mukatwala mugutwala lwaki mwebba lwaki mwebba obwenkanidde abanguyiza olwo oba yetagala bakalubi nga bateekayo akabuti nga bayiwa kaaga ng'asayininga ng'akola akabaala wali oba akalabako n'enjala wali eri ku Salama Road ne wano yakolawo akebizigo on which age nga biri ku ttaka. Mugema nga atambule gulu ekibira batanzogera nga bakokoko omu ku omu afunye miliyoni 3-5 olwo ng'alina yigawo tebatangana basobasoba bavuddeko afunye 10 afunye 2 wano neraga pipe owa Kenzo wano emyezi giweddeko wano yasaba yakola biru ya miliyoni 2.5 ng'obuduuka bwakakadde ne basasula emyezi 6 bagenda okujja okunoonyerezaawo ng'obuduuka bwakakadde yenga yabasaba 2.5 ate nazirya kakati ajja alwala addayo eggulu mu kusaba ssente mu kulwala olwo amaze ova eri mu kusibwa gadi swavudde dda obudamanyi byogala n'omuntu ategeera anti twabivuddeko dda byonna kati kyola ebimu bitemyetemye tuzze azze eggulu agenda eggulu agande mulwadde yasiisira nno eggulu Jeno bagamba abo bayiga mbu yamuwa miliyoni 5 okugenda ettaka okumujjanjaba jingu muno mulimu olugoyi eyinza obugumu era walwala awo nakwata kakiripu nekasindikira minisita Kasolo ak'ekigere ne musajja waali bubi naye olwokuba minisita yali yamunyiigiramukko teyanziramu naye bangamba bamaani bakwata gena yamuwayo ku ssente kati agenda ettaka kwogera ettakawo wonna nawulira yamuwa miliyoni 5 agenda ettaka bamujjanjabe bamukebera akomawo ng'awalaga talina kimu kimuluma addayo eggulu kati waddayo eggulu focus anamalako bwala kitagenda kusaanuuka eggulu amalayo emyezi egi tegyali 3 jingiwu ng'apambana nani stop ng'ali emmere wanti ssanyu ng'ola ssente babe tubeera eri obanga ali ku kyeyo kuba kusabiriza n'okubira focus olologi n'okubira lidia logi z'eggulu nnungi anti eggulu eringa wala mu Kampala logi waliyo 15,000 basobola okukuwasa osobola okuwasa kati ng'amalayo emyezi egi abaaliyo bagamba Jeno yamuwa emiliyoni 16 abaaliyo yamuwa 16 mbu n'agulako ennyumba ekireka oba wali ne sisita weeyo kaakati neyeterezaamu ng'omuntu n'akomawo bw'akomawo n'addayo ogwokubiri anti Mugema abadde ng'afuna ebivulu n'ajja n'ayimba olumala okuyimba nga linnya nga addayo eggulu era ne luno olwennyini yamaze kuyimba ku kivulu ky'omulongo Saala 2 ku Sande yafudde ku kiri ekikeesa ku Lwokubiri ku Sande yayimba ku kivulu ky'omulongo Saala 2 n'asala era yali ne Jeno Yiruchobe omumanyi tugenda mu Lubiri Emmengo tugenda mu Lubiri n'addayo olwamala okuyimba Jeno Yiruchobe n'amugamba jagule ku bbiya n'amugamba bbiya namuvaako dda naye Jeno Yiruchobe agamba nti yamulabye abadde yalwala eriiso lino nga lyayiikamu yamugambye yalwala smallpox era yamugwidde kaloko buumu keyanywedde ne baawukana ndowooza olw'amazima Mugema n'agivuga ng'agizza ggulu kati olwatuuse eggulu be yasanze eggulu
kuba namaliri nze ankubidde ku ssaawa mbadde nva kutwala mwana wange ku ssomero nensaako misitokolo ya namaliri ne mmukubira n'addamu n'akuba nanga Mugema afudde neŋŋamba kati ngenda mu gurupu ya promota nenteekayo audio nga neebuuza namaliri mwennyini najja n'akonfaminga nti Mugema afudde nenkwata essimu Buyondo nankubira awo ne mugana nange mbiwulira ayikyolaba nankubira ne mugana mbiwulira nenkwata essimu nenkubira Bashir ali eggulu Bashir audio ngana gikusindikira enfage ne mu group njitaddemu ne mugaba bangambye Mugema afudde afiridde ku Ssanyu guest house nangamba wendi wennyini nnyini ku Ssanyu ne mugamba kati njogana n'omuntu omutuufu nanga nesira kyemmanyi abantu batereezemu bulungi Ssanyu restaurant Ssanyu somero musiru owulidde Ssanyu guest house Ssanyu guest house okutereeza abatulaba abantu abasinga balowooza nga olaba nti ono omusawo eyafidde mu guest house ye ng'agenza okwesanyusa ono Mugema abadde ku kyeyo anti ovala nkubuuza tereezaamu bulungi omanyi wetugenda eyi tusula mu loogi oba olina omukazi oba toyina kati yabadde mu Ssanyu guest house nekubidde Bashir angambye wendi nanga neesera kimu kyendabawo wali kyayogera ku simu nangamba Nasulu wuuno ndaba aleeta motoka emisinde Nasulu yakuuma General Salimu Sale yamubeerako bw'ati ne mugamba kati genda omumpe ku simu nanga sikolagana naye twayawukana lw'ensonga zaffe nzoza bya ssente kati tubeerawo nga twogera ne mugamba kalojja kuba ompa update nanga nsindika yata mu sine ya time kwesida zibadde nga 2 nankubira Bashir nangamba bafulumizza Mugema naye batugamba mbu mulamu naye nze nkitegedde abaloogi tebaagala abantu bamanyi nti omuntu afiiriddewo naye Mugema ye mufu kyoba omanya anko era wuuno bamutadde kabangali bamutwala ne mugamba ojja kusigala ng'ompa update naddamu nankubira nangamba batuyise kutujjako statement ffe naadi basula wano kati jazzeemu okunkubira yino gyowudde agamba nti bali mu ddwaliro so naye mbwe ennaku ezo jena abadde yamuwayo Mugema 10,000 ezaddo abazikubisakubisawo baze miliyoni nga 10 na mmekaawo mbu naazirya ku banne zaali za gurupu zaali zaye anti gurupu wemubeera eggulu buli muntu agatta omulo ne muyiiya obwongo kati akasente ekajja bamuteekeddwa okukagabana okugjako abagezi bwajingulu kakwata nga ayitamu bamutere miliyoni 4 ku akawunti n'ayingira ensiko tugende maaso kati Mugema we yamaze okuya simu tenagenda Bashir ne mubuuza ani amubaddeko nangamba wano weeri waliwo mukazi we abadde yawasaayo eggulu okuba nga yafunayo omubeezi ne mukoddemu Bashir angambye kakazi katokomeka nakeggulu akeeru ne mugamba nze simumanyi nanga akazi kagambye yafudde kiro era bane byadde nabo ekiro yabagambye nti alusa zimuluma kati ekyenda kyesibye ekiro Mugema n'akutuka ekiro ekikeesa ku lwokubiri kati basibo ne banywa emirimu naye tuwogedde kati wano we wali point eriwa point weeri muzeeyi General Salimu Sale oba ne gavumenti eniyamwe Museveni etukulembera we weetegereza ebintu embeera zino zonna zeekulungula kuba kimu nti mu Uganda temuliimu ddwaliro temuliimu mirimu era zeekulungula ku bantu babiri General Salimu Sale ne Mwami Museveni zitya kubanga abantu bano na General Salimu Sale ngenda okusooka yasiba abantu bano eggulu abantu yabafuula b'amasiikiini ate nga talina tabawa ekyo kibagwana wabula okubeera awo okubazanyisa obuzanyi ze ngenda kuwa ekyokulabirako kubanga Mugema we yagenderanga mulwadde nga yagala sere z'obulwadde singa muzeeyi wantu alina amalwaliro Mugema bagenda kumujjanjabira wano naye bamusindika bweru era Salimu Sale n'akwata miliyoni ameka 5 nga naye akimanyi wano tewaliwo maki malwaliro era mbategeeza basibo ne bannyabo Mugema muganda waffe tunakutegeera nteekateeka naye nga ajja kyotera nkakasa bateekeddwa okumutwala nsaba tutereezeemu ekyalo ekyo abantu abasinga bamanyi omuntu wafiira mu loogi Mugema tiyabadde mu loogi nti yabalina mukazi wabula we tugenda eggulu tusula mu loogi sawooteyo tiyabadde na mukazi kakati jeno abantu bangi abagenze eggulu
nga balina business era nga balina project nga munnansi waziteekamu ssente zisobola okukola n'abantu bazikolako baleka okufuuka bamasiiki naye tabikkiriza wabula ye ayagala bintu bya kiyaaye kubeera ngaawo n'akuwayo emiliyoni n'akuwa 5 kubanga abantu bano omuntu baga nti mugamba kati Bashir gwe twogerako amazeeyo emyezi egi asula waali aki ye yawassa Bashir alina abantu aba beyagenda nabo era okumanya nti jeno yaweebula weebuzi walabako akatambe ka Jingo Show ng'ali mu kwegatta kati Jingo Show omuyimbi yayimba abagala batuddize Federo aligula amaze emyezi emeka omulimu mukulu gwe bali mu kukola twakwata ensibu gye tuli mu kukozesa naye ngenda kuwa audio ndagiplayinga yigamba ku simu yo kwa audio mweri mu group ngiplayinga abantu bagiwulire nti eggulu ate yali mutabani ogwoyinza otubuulire nze mmanyi weeri gwe baŋŋambye waliwo sisita we abeera ekireka gwateekeddwa okunoonya abanatonafeta babeerawo yali omulwadde lwaki baagala nnyo abafu ow'ekireka namaliri ayinza okuba nayo kati abanatonafeta baaliwo we yali omulwadde baleka kutusumbula abanatonafeta we yali omulwadde ng'anoonya obuyambi bamubeererawo kati lwaki bafuba nnyo wano mukufa obuvunanyizibwa ate bwo tebuggwawo kakati nze nkumanyi naye waliwo enkoma nekikoma wenyamba olina okuyambira abaana badda mu masomero ate nawe obwetaavu buli era obwetaavu mbulina lwakwa katisoke ekya muganda waffe ndyoke njije ewuwo olojera ajja kusobola swani ya piraawo allahumma swalli netwalirako emitwalo 5 awo swadde agisijja musiraamu kati mugema jeno sali musale ne mwami Museveni bannayuganda babawuddiisa buwuddiisa ndabanga ggwe eyeesiba ku nsonga nga nammwe mulina obuzibu David butya wozze ng'otematema emboozi ya Mugema alaga ssente zabaddanga abakayo zibadde zisobola omutandikirawo bizinensi naye nammwe ndabanga bwe muzifuna muli zirya kivubi olw'okuba mukimanyi mujja kuddamu mupalappalanye musobole okuddayo ekyoyogedde kituufu kati gavumenti enteeketeeke era eteekateekera abantu baayo bweto siwegaba ssente okukwata miliyoni 10 okuziwa muntu omu yekola etya eteekeddwa gavumenti eteekeddwa kuzimba malwaliro mugabo tamuwa ssente zokumusindika mu ddwaliro amujjanjabi miliyoni 5 kubanga ezo ssente zaba mugema omuntu omu sobola okujjanjaba abantu abalala 10 so siya gavumenti yali yazimba amalwaliro agasobola okujjanja obulwadde bwa Mugema singa temuwa ssente waliwo abantu abalala muzeeyi wetosobola kugenda ggulu era togendangayo kati wonalala gwana agenda okujja ani agenda okuwa ssente atondi wala kitegeeza waliwo abantu kati abatasobola kutuukira Jerusalemu be banaalwala tebawuliranga nayo bagenda kukola batya so wabeerayo eddwaliro nti kirudduwa oli aga akangenda ekiruddu naye bo kibakola nabo bakimanyi nti wadde eddagala teririiwo mu malwaliro kyovula ne General Moses Ali naye mulwadde tasobola dde ogende buli okumujjanjaba so singa waliwo amalwaliro singa jjanja kuba obulwadde obumu busobola okuwona jero yatuukira okukwata ssente z'Omugema ebweru ng'akibeera twaliwo malwaliro ekirala gavumenti jero oba okimanyi nti ebintu byokola bituufu lwaki abaana abo olina omuyambi wonkojo lwaki bayita ku nkojo ne bajjeewo dayirekiti kitegeeza naawe oli okuwuddiisa ggwanga bannansi kubanga jero yandibadde nga agamba nti aa sinza buli bale kyomanya nti aluddeyo omusajja oli agoba leero jingiwu enkya naayita focus naye nga bajja abantu bameka amuga jingiwu naadala n'ebigabo byakutokomokedde ettaka ttono kati ogenda kufuna mu balakisi otera kutunda nga jingiwu ku focus nga bakyabaganyedda abaana nze nyina abaana bemmanyi abantu bene bakola bizinesi bazitwali
nga jeno singa bazifaanizeemu ssente oba naye sapootinga basobola okuyamba bannaabo abalala naye yagaana abeerawo muleete MP w'ekingi muleete meeya w'ekingi kati wali namaliri agenza okunkubira baavaayo ku sande waliyo abantu nga 3 kubayo ensonga ziyali aliko wali ekibuye batundawo babagobyewo kati newebuuza oba yakola mu nnema ekibuye awo abapangisa baawo besitule ne bagenda beekubira enduulu lwakubagoba wali naye ngaekituufu ono abagobera mu mateeka oba si mu mateeka newaba bagobera mu mateeka oba si mu mateeka salimusali bimukwatiraku otuze n'okutuuza abantu bali transport wala ndodi wange oba mu nnyumba kyakitwalaku kitegeeza munda Uganda yakutuuka nti Salimu Sale yayagala waawo ekibuye kubanga obatuuzizza bali eyo noono omukyala yabadde ano yafudde mu bizinesi ze ali awo mukamuuza awo nayo kaligo yakumyewo naye kale yayinayo poloti adayinako akaduuka adayinako akaduuka wemuzaala naye nze nandoza nti ensonga ngaezo nate zigenda mu landisi kuga Salimu Sale alisiivinga omuntu kubabyeko eggaali nalisiba kubabyeko pikipiki nalisiba kubagobe mu nnyumba ab'abaana basinga omumaaza abeetaga obujjanjabi abasirikale buli kimu kyonna yakyezza yakikola era yasalawo omupangisa yawabidde landiroad kati bano kuba eyagulawo si yabagobyewo bo ne badduka eggulu era yabatuuza oba yabadde emitwalo 55 oba babadde mumeka nga bataddemu mmeka kati ye tamanyi nakumanya bano abagenze be batuufu kitegedde bulungi nga olwokuba nti ssente ye tayina bajeti akwatanawa ekizibu kyonna ekigenda okutandika okubeera ku bapolomota oba omuntu yenna ngaomugema we yafudde obuzibu bwonna buli kujja no Salimu Sale ne gavumenti singa bakola ebintu ebituufu singa abantu tebagenda nga nkozeseeyo Katonda emabe essaawa zino bitandise okwogerwa mbu bino ngenda byogera kusinziira ku bigambo by'omugenzi mbu ekyasse omugenzi yakyogera yennyini Walukagga yamuloga anti Walukagga waba yaloga Mugema ne Mugema yali aloga Walukagga anti tosobola kugenda asaba ne bagamba nti focus akuluga era omala kugenda musaba bagamba wano ne jingu yakava wano wuuno kabe wuuno tumulaba wuuno abadde wano yali simba wano Kaspati waloga ndi Kaspati ono the problem ono si wana agoba naye ku kamera yono bajajja bandaga Kaspati ono wa kamera yono bajajja bandaga yono mu nnyini naddamu n'ayono yono si mukwano gwasinga yono bandaga Kaspati bandaga yakuli bubi n'olyoka otegeera kati Mugema okutegeera nti Walukagga amuloga naye yamala kugenda mu ssebo naye tekyali kituufu olw'ensonga Mugema era navayo nekola video Mugema mugenda eggulu okusaba obuyambi yagamba gavumenti yekola ki yamutuusa ku kyali niyo olwokuba nti yasombangayo ssente Salimu Sale tuka ekiseera amugamba wagamba ffe twakuba eddagala eri ate ffe bwojjako ssente kati Mugema okukitereeza kyava avaayo najja neyekola ku Lukaga akateekateeka naga nti mu bantu abandoga Walukagga nambe naye ng'amwagaza ki ne kubanga obulwadde bwa Mugema bwatandika 2-22 kati Walukagga Mugema okuleeta Walukagga yali ayagala kafalika trucks ze ziri eri akyuse olutambi kubanga Walukagga si mubi kuba nti muganda wange afudde Walukagga asobola okumala omwaka nalowoozeza ku Mugema n'akola n'ogwokubiri n'akola n'ogwokusatu so yali maaki sigiraba waawo yali propaganda etukanye Walukagga mulogo nnyo naye maama etetete batakusaba obujulizi ati Mugema yayogera bwa Mugema so kikyali kituufu naye bino byonna nze nja kusaba General Salimu Sale kuba abantu abali tubagoba bawe ssente baveeyo oba si kyekyo abantu mbawe ssente kubanga muli okubagabira bugamizi nenze amagezi gemuwa senga ekibinja ng'abantu abo 3 abazze ng'ebazze weebati n'abateeka mu baasi n'abayingiza barakisi n'abasiba kasamu n'ategeera mbu abo be basibyeyo ng'omwezi bali mu kkomera babakuba kiboko
tasobola kubanga talina nsonga ebasibya sente z'eggwanga zonna oyo azituuliddaawo ffe twagenda uba twagala kubanga naye tukola ebintu ebifuze twakolako ebintu ebituufu ewajjeno nga bikolako music industry ne tugenda ne artwork n'empapula zonna nga weeziri nga twagala abayi bafune mu music waabwe ne tumanyonyola buli kimu oyo James Samusayi kyeyakola yayita musajja weddeewo ne bakola ekina bakibiga yuga tune bakirookingira wali ku gundi ku popopopo bakiroka saa 7:9 nga kigudde nga sente yonna emaze okutokomokamu naye nga babya idea yaffe ejjo ly'abalamu wano nze ayogera naawe yatugamba okugenda okukola esimanye ebintu gavumenti byekoze wanayo ati omusajja oyo si mutuufu era nenga nze sijja kudda ggulu okujja nga bagenda kukola nga bansibye mu ggulu kwe kutuuka ku kyalo nga tubuuza abantu gavumenti byebakoledde nga tebiriwo nga tuli musirika ate n'ayomba n'agamba mulweze gavumenti byekoze kakera nibaddeeroza ti omuntu omutuufu tuteekeddwa kukulaga bino gavumenti byetakoze abantu byebaagala ate yayomba buyombi natugamba ebyo si byagala mugende ewagundi gavumenti yamukolako mugende ewagundi kati gavumenti ebintu byekoze lwaki towulira batikitoka bayo baba DCCR zisibe DCC kaki yakola ffe nga tugeze kyakola ate okimanyi yatuwendulirawo batikitoka mbufe batukube bumwe buzibu kati abaana bankubira abaana nga basatu owaayi batugambe nomulemedde gutu bakubira bagenda okubawolenga nze ndi Kampala byatemetemedde nakomiyo nimugamba muwogerere ne bagenda kuswala kubanza siri ggulu navuddeyo naye nga ffe abanoonyanga kuba yatugamba yajjanga natugamba nti emakino ne gavumenti erinawo ekyuma kyakasooli netugenda netubuuza netugamba si kyabwe netukwata tulaga ne vidiyo omusajja yayomba buyombi kati ayagala ki ayagala kubeerawo ng'awuddiisa bannansi ne mugande pulezidenti ne jeno tebatwagala nga bannansi wabula baagala ntebe yaabwe nakubeera nga bawuddiisa bannayuganda kivula nti ye buli ajje kulwalwaniriza era ava ku pulogulaamu yankooja akola pulogulaamu ze nabamusirika ibno dairekiti najja nze nja kujja tukole pulogulaamu namba nga twaze ebyamugema naye nga nja kusooka okutuusa okusaasira kwatagende ekyamuse eri wama bamugema bakyali mu ddwaliro bakyanoonyeza wa apudeti naye nga awabeera essanyu wabeerawo n'ennaku kati ate ye Moze layani eventi agenda kukola ate kyotera ndongo agenda kukola kyotera ndongo ekyenjawulo kiri ku ndongo ya bannakyotera kijala kubagamba mugenda kufuna ku nnyonyi mweteeketeeka okulinnya ku nnyonyi bannakyotera yabwereere fokazakuza omwezi mmekayi 19 okukimanya ogw'omusanvu biganga mmeka ennyonyi okutirinyamu yabwereere ayina olukunkumuli lw'abayimbi nalabyeko Fiki Famayi Spice Diana Samisa Kisemakula nalabyeko oba ne Winnie Nwaji bakuposta focus flow bojiina yalakoza mwezi mmeka bakyanoonya posta kenjagala okusembayo okubuuza bayimbi banne bamubeeredde mu mbeera y'obulwadde ani tamubeereddeewo ng'abayimbi niye ogenda kulaba abayimbieboogera ku lumbeerwe lwaki kiba kityo bagenda kwogera ku lumbeerwe ebyafaayo